byonna mbikwasizza Katonda ajja biwangula buli kimu Katonda akisobola byonna bigenda mu maaso weebine Katonda amanyi ekituufu wa we kiri era Mukama ajjamu okutemereko oyitali ayongere maaso music we gye ndi ssebo mpozi gwe ssebo 24 ssebo essebo leero ndese ku sweetibwa mu supermarket nagambye kankyuseemu essebo Vivian is wampisa kankozese na Luganda. Vivian mwana wampisa era ali humble. Mwetoowaze essebo. 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 Ssebo ensonga eyo sina kyenja kujoogerako nnyo kubanga era sigimanyi biwanvu byayo naye nze byonna mbikwasizza Katonda ajja biwangula buli kimu Katonda akisobola essebo. Ssebo ebintu ebyo mbadde saala kubyogerako nnyo kubanga nazze ku birthday ya mwana ebyo bwe mba mubyagala muli mpita olulala ne tubyogerako essebo. Ennyabo kituufu ali mu challenging situation naye nze kyenyinza okusooka okumuyambako kyakusaba Katonda waffe ali waggulu kubanga buli kimu aba akiraba byonna bigenda mu maaso weebine Katonda amanyi ekituufu wa we kiri era Mukama ajjamu okutemereko oyitali ayongere maaso music we ennyabo. Vivian Tendo message gye muwa yekwase nnyo Katonda asabe buli kimu kijja kutambula bulungi. Abazadde abo nali bawadde amagezi bawulirize ku baana baabwe ate omwana waba asobezza abayitaga okuwabulwa ng'omwana. Vivian Tendo nti ebyasobye nja kumala kubyetegereza ndyoke muwabule. Bankuddemu kimbutufu anse nnemyeno ey'okuddamu nze sina kyendowooza kye bayinza kuŋŋamba nti Vivian ekikoze nga kibi nenkikkiriza. Wabeerewo ebisobyo nga by'abaana bato bye baakolanga ebyo byongera osobola omumubonerezaamu naye as per now kati kyemwagala okumbuuzaako nkitegeera naye nja kumala kwebuuza mmanye ekituufu wa we kiri essebo. Kase kirungi abagambye kati awo sina kyenkyogerako tandaga nga ayinza okuba agenda kundaga nga bwana we bwagenda okukulaga kati. Sinnalaba era ayina okunjagala kubanga nze maama we ajja kumbuulira. Omwana sina we muwabya kubanga sina na kiwanvu kyabyo kye mbimanyiiko. Option abazadde gye babeera nabo ku music industry ne mama wange teyaŋŋaanako kuyimba ndowooza kubanga mmanyi nga nze nti osobola n'omugamba ekintu but of course yamanyi maybe kyensobola okukola ne kyesitasobola kukola so
mama wange muntu ali very supportive mu buli kintu kyenkola, not just because I'm an artist, naye that's how she has always been supportive. Ne bwe nali sinalowooza ku kintu kya kuyimba, so nkwebaza nnyo okumbeererawo all the time. Era weebale kwefiiriza budde bwo n'ojja n'obeerawo. Mukama akongere obulamu, akongere omukisa, era nkwagala nnyo. Love you, Oman, ne mama.